Yes, for additive jimbaniriza kadde kano mwasibye mutya mulimu tingala kubasaba musubscribing ate munyigene kali for additive jimbana amawulire agaba gatambula okwetolera eggwanga lyaffe Uganda. Love Mercy yakoze eddwaliro yakoze eddwaliro nga olengera munnange bifaanyi bitambula mpolampola ku social media. Jjukira ono yakwata ka video ng'agamba nti nno bakoze ki baali bamugobe mu nnyumba oba yalagawa tuzzemu okumulaba ng'afulumiza ebifaananyi nga bw'olengera awo ng'ali mu ddwaliro erimu wabula eddagala ly'atunda bannayuganda libatabudde beebuuza kiriniki kyeno Love Mercy gye yatandiseewo abasinga bagamba nti eddagala ly'atunda lirina eddagala eriri mu ttuloba lya Dr. Sefiko ly'atunda. Manyi abantu abasinga tebamanyi Dr. Sefiko lwaki yeyita dokita, si dokita nga bano abajjanjaba abantu abalwadde emisujja senyiga bwe bityo, just atunda bidagala binene eby'amaanyi g'ekisajja bwe bityo byatunda ebyo Dr. Sefiko byatunda. Kani Love Mercy biringanga byatunda mu kiriniki eno wetegereza obulungi amadaala agalimu eddagala mulimu amacupa amanini agamacupa amacupa amanini wakuba abasinga beebuuza Love Mercy ekifo kino kikye newankubadde eddagala lyatunda muli amaanyi ga kisajja bwe bityo bidagaladagala bwe bityo ekifo kiki oba si kiki eri abasinga bagamba nti ekifo kiyinza okuba kiki abamu bagamba nti nedda kireka wawaddewo yabadde amuwadde amukubire amukole just ka advert just yakalango amukubire akalango. Naye Love Mercy yavuddeyo n'agamba nti no munnange bannayuganda balikirawo okumukola ki okumuyisaamu amaaso eddwaliro liri yalizimbye ono agamba nti nno akasente kabadde akuŋŋaanya mpolampola yasaze okuba nga akolamu eddwaliro newankubadde ebintu ebirimu bitono nnyo yagamba nti atandise bw'ati agamba nti atandise mpolampola bw'ati agenda kuba atunda bidagala bwe biti era abo bonna abandi byetaaze ayise abantu bangi nnyo era n'ayise ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Aviator agendeyo tina ajja kubakola ki ajja kusobola okumuguza eddagala baleme okumutwalako mina ng'alaba ono agamba nti alina eddagala lingi nnyo esobola okuyamba abantu bangi nnyo bamuyita Love Mercy agamba nti katandikewo ekifo kino oba eddwaliro lye lino eno agamba nti bannayuganda ne banaliisaamu amaaso ebyenkana bitya agamba nti ye tajja kusuula step agamba bannayuganda yabavaako kati akola bimunyumira agamba nti bangi nnyo baaseka nga landiroodi amugobe mu nnyumba naye kati ssaawa zino yakoze eddwaliro lye era eddwaliro lye lijja kukola ki lijja kumuyamba bamwita Love Mercy oba ali muzaawa kati simanyi kumanya naye ng'eddagala lyalitunda kugamba ebifaananyi bikedde kutambula ku social media ebifaananyi bikedde kutambula ku social media ebya mukyala Love Mercy kijja muyita mwana mukyala Love Mercy. Jjukira gwali ndowooza mwezi oguwedde nga gugwako weyafulumiza ebifaananyi kosa n'olutambi nga ava mu nnyumba nabasinga bagamba nti just yali alimba yali just akyusa nnyumba ng'ayagala just kola ki kugenda ku nnyumba nga wasenguseewo naye abasinga bagamba nti tebamugobanga mu nnyumba naye ate ye agamba bamugoba mu nnyumba. Abasinga bagamba nti Love Mercy ayagala nnyo bisitanti ayagala nnyo ebibadibadi nti logo ogubadi yali agukoze bantu kumuwa ki focus nakola ki nakubanga ekibadde ekyo kimuyambako okutunda eddagala linene kubanga ebbanga lyayiseewo ttono ng'akoze ogwo gutambi gwe Wuuno kati afulumiza ebifaananyi ng'alaga nti nno yakoze eddwaliro eritunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja n'ebintu ebitambulira mu tuluba bwe lityo ng'ebya Dr. Sefiko byatunda abasinga balowooza abamu balowooza Dr. Sefiko ajjanjaba nte ajjanjaba mbwa ajjanjaba ki abasinga balakirwa oluvannyuma nti munayi naye bye bidagala byatunda Dr. Sefiko ne Love Mercy byazeemu era nti no kisitanti kyo kyeyakola ogutambi ogwo gwe yakola nga gamba nti ne bamugobye mu nnyumba landiroodi yali ayagala abantu bamuteekeko focus afulumye ekirwaliro kye atunda ebidagala bye abantu bakole ki abantu babyagale bagita fa additive bye bitambulatambula ku social media nsonga za Love Mercy munange eddwaliro alyaze mu public agamba nti bannayuganda mugende mumuwagire eddagala lirina ebiwerako eddagala alirina
Osooka omugenda ono agambye nti osooka ogenda ku social media platforms ze zonna n'ofuna enamba ye y'essimu n'omukwirako n'omugambye eddagala ly'oyagala. Ono agamba nti eddagala ly'alina yaliggye bweru wa ggwanga. Ono agamba nti yaliggye bweru wa ggwanga, erisinga mbu yaliggye China. Bw'agambye mwana muwala Avuuse oba mukyala Avuuse, kuba si mwana muwala kuba alina abaana babiri, takyali muwala ono, mukazi mukulu. Mukyala Avuuse agamba nti eddagala lijjawa, alijja China. Ne bannayuganda bagamba Avuuse kisita nti kyo kyewakola buli sibu wali agala kugezaako kulabika nga oboostinga ekyo ekirwaliro kyo kyofulumiza olunaku olwaliro kyewatandikawo ky'okutunda ebiddagaladagala ebyo nga Dr. Sefuko by'atunda. Abasinga bo bakoze eki babagambye abali kata mbatundeeko ne Saudi Arabia, Jordan ne Bahrain n'abasinza mu ggwanga lya Oman. Ensonga za Avuuse munange yatandiseewo eddwaliro eritunda eddagala ery'amaanyi g'ekisajja n'ebintu bya bingi nnyo, n'eddagala ery'abakazi byonna birina